Nzizenyumye wetwali tukula byalinga bitya. Nzize mbabuulire ewaffe gye twakulira byali bitya. Ndi mwana wa Kaalo. Mwebale kusubscribinga amannya Mozy Wryta abamu nenga agaddala Bwembo Moses. Mwebale kusubscribinga ku mukutu gwa akanyomero Kyenzijukira. Kakati nze Kyenzijukira mbuto nze nakula ne jjajja wange saafuna ndowooza mukisa kukula na maama na taata mulundi gumu. Kakati ebiseera ebyo nga nkyali muto jjajja yatega ng'emmese. Jjajja ku luno bwe yatega emmese yazitegeera ku biskuiti. Ebiseera ebyo we yatega ogundi ku biskuiti nali ne kyali wange. Kakati ffe munange yatugamba nti leero emmese aziteze ku ki? Ku biskuiti. Munnange nga yali yakatega bw'ati. Tuyingira mu nnyumba. Twatuukira ku ki? Ku biskuiti nga tulya. Kati nga twakamaliza biskuiti wepa ayingira mu nnyumba. Agamba zino emmese zirya ne zitalekaawo yadde obukunkumuke zisitula obusitusi. Bonga sinaba zitegeera. Ate kyali wanga mpaayo. Nti oyo Moses yakoze eki? Ne mugamba jjajja nze sinalya ku gundi sinalya ku babiyita bata biskuiti. Nagamba ye gwamulidde. Jjajja n'asooka batabulaawo kyali kikopo kya omunnyo nga mungi. Ne bampa n'ekikopo ky'amata. Awo ne banzirusa mu ddwaliro. Wabula olwavaayo n'ondabira emiggo. Ekyo Kyenzijukira mu buto bwange. Mwebale kusubscribinga ku mukutu. Ndi mwana wa Kaalo. Bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa Kaalo. Otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo.